Libadde essanyu jjerere ku kkanisa ya St Andrews e Gayaza mu tawuni kanso y'e Kasangati Abakristaayo abooluganda bakona emikwano bwe babadde basiima emirimu gya Geoffrey Kulubya abadde omukubiriza Abakristaayo mu Zaabadde Nkoni bw'e Gayaza era nga yali akulira empapula z'ennimi ennansi mu Vision Group. Kulubya yasumusiddwa okufuuka omukubiriza Abakristaayo mu bulabizi bw'e Namirembe ng'omukolo gw'okumusiibula gwetabyeko abakungu okuba ne Lord Mayor Leonard Nsubuga bali mwezo n'abalala okusinza kulembeddwamu ddiini wa Lotiko y'e Namirembe Very Crown Reverend Danstan Kiwanuka Mazinga nga yambibwako Reverend Samuel Muwonge omusumba w'ekitende. Bano basabye Abakristaayo obutakakanyamiza mitima nga bawaayo eri ekkanisa olwo Mukama ayongere okubagulirawo enzigi. Oluvannyuma Kulubya ne mukyala we bakwasizza ekibbo abantu ne batadde ensimbi ng'ebirabo. Kulubya ne mukyala we nabo bawaddeyo eri ekkanisa okwongera okugizimba. Kulubya yanjulidde Abakristaayo nnyina n'asiima Katonda olw'obulamu bwe. Asiimye abantu bonna bazze akola nabo omulimu gw'okuzimba ekkanisa eno era bw'aviiridde Gayaza nga yakawementa ensimbi esuba mu buwumbi 2. Kale tuteeserese emisinde mu bunabyalo wansi w'omulamwa gye tuyise nti mujje tuzimbe. Emisinde gigenda kubeerawo nga Sebutemba 26. Njagala okukunga Abakristaayo mwenna batandikira okulaga ekifo kyaffe. Asabye abantu okwongera okusonda ensimbi nga bano Abakristaayo bawuliriza omulanga nga bagenza okuvaawo nga basonze ensimbi esuubya mu bukadde 100 okuyambako mu kuzimba ekkanisa. Mulimu guno tujja kuwagira ne miliyoni 2 akakadde kabuliwo. Nange natambudde n'ataano wegali wali omubeeza nyongedde ya 3 asuubiza okusigala ng'atambula n'Abakristaayo e Gayaza nga ne Namirembe lwakubeeza n'omutima gumu. Tubaza Katonda atuyise okukola omulimu guno ate twebaza Katonda kubanga atuwadde obusobozi bw'okukola. Waffe tetulina kye tuyinza ng'abantu naye tumanyi nga Katonda ye mubeezi waffe. Mwami Kulubya musajja mukozi bw'atandika ekintu amalirira paka lwakiggusa naye abantu b'endabye wano kya nsonga okuzimba amakanisa. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.